Ensonga lwaki tumujjukira olunaku olwaleero ensonga lwaki abantu beeyiye kagga ennyimba zonna ze twatandikidde mu ng'owulira hit olwo lwasozesa emangambya Judy awo wali emboozi awo wali emboozi olubadde mu background Mr. DJ give it oluyimba olwalina kuba lwa DJ Shiro era DJ Shiro original version ya DJ Shiro naye ngokola Shiro zalabidde kakati ogambye rabadaba ebiseera byo ye yaliko lwaka yamwane sente n'amutwaka mpaka katikati yamuwa emitwalo 7 kitundu ne leo kinagigamba gitume 7 kitundu ng'ebiseera ezaki eza dola emitwalo 7 kitundu kola ki kati amwewanisa yoyo kabaka ngojeko n'ekyo ng'ebiseera byo oba olina ekivvulu bulaka ekivvulu kyonna kyonna rabadaba n'atayimba oba ntegese mwaka ki ogwo gwe twogerera kama 2008 watyo oluyimba lwalina kuba lwa DJ Shiro Shiro nga yalimu nga DJ omwana tule bamukuba ekifo Shiro olwokubanja ayagala nnyo kamiliyoni era nga kusiriki okwo kirabu siriki kuliko ekifaananyi eno waliyo DJ Shiro eno waliyo kamiliyoni ekifaananyi ekyo aba Good Life bakijja ne bakitwala eri ewa wali mu kizungu buli waakiranga bwe bati ne bakikuba kibooko era Good Life walinga nnyo nga kumbiranye nani ne Shiro Shiro ne bamugjamu mangu ne bateekamu DJ ogolaba webireva bita DJ Ricky DJ Ricky abo bonna ba student bamukuba muganda wa Shiro gwe bayita DJ Rota ne bagamba yaleka tukuteekeko ono ekiwulire namuteeka mu video ne bakola kira Shiro akasajja kambeerangako kati ne kamiri buli saawa yakolanga akola kamigundi awana Shiro DJ Shiro tumujjukira omugenzi yafana endongoye omugenzi yafana akatabo nze nkubuulire omugenzi yafana akatabo bagamba wize palaso yajjamuko egundi empapula omugenzi yafana akatabo ke bonna bagezezzaako twalajja mwekana naye banange makini wano lumu n'akakusima ng'ogenze weekali radio we yafiira baali batazise okwezuula jjukira li baakubanga endongo nga tebamanyi endongo yaabwe weetuuka ku bantu because endongo neeba nnungi yeetaagamu factors ki endala jjukira ali agezeko watyagala beja emakalosi bonna nga bamaneja bayala nga sente bazijja eri tezituuka ku bantu radio kenyininyini ng'atandise okutuuka mu bantu bw'ava mu bulamu bw'ensi Wizo yali asigadde mabega truth be told wetegereze ennyimba za Wizo olaba Wizo fefe nyini abantu bali ku radio ku TV tetwamuyamba bwe tunulire ennyimba za Wizo ayina ennyimba nga 3 of course mulaba Wizo ennyimba nga 3 oziraba waliwo akayimbako webaleko njagala it's a good song awaliwo kali bwekiri then ne kali wakalala waloke yakubanga bundi yakafa omugwano goguwoma enyimba ze nnungi naye Wizo tamanyi ndongo yetagamu eddoboozi liri ebbanga lyamaze mu ndongo kikyatamanyi amanyi kuyimba naye tamanyi ebbanga lyamaze mu ndongo Wizo ebbanga lyamaze mu Wizo yamanyi nti olugiyimba ekituufu kiri nti Wizo takyasobola kuyimirira yekka kuyimba afune gwayimirira naye naye mayagala kola collaboration ne gundi no ne big eye bajja kwalagana bakola gundi yaabwe empire yaabwe empya sayima raseseewo simirwaji saha bakola ennyimba bulungi naye nga buli omu alina ego ojjukira ku mpalaavu biki byonna kandi saha bali banoonya donation eri eya Moze radio eyakalowoozi kali akatono waliwo nokolyani owa B2C bali balooza yagenda okumukwasaganyako ne bamugamba nti akole gundi ne spice nenga kizibu nnyo olwo tegesoba bamanaginga bombi so ekiriwo nti Wizo muyimbi era ayimba naye nga ate yakosebwa nnyo nga munna amuvudde ku maaso kale olunaku olwaleero tubadde tujjukira omugonzi Moze radio naye ekibuuzo ekiri ku mimwa gy'abantu omwami Troy Wamala eyali mu kufa kw'omukulu ono ye ayogerwako ekyo tuba nga tujjukira omukulu ono tetusobola kuwerabira kyekyaliwo Simon akyaliyo omukomera bamuta omusango naye nga Judy nga tunaba bintu byekagga twakulisa bonna abadde kagga tunaba bintu byekagga sokendoza tugende ku ebweru South Africa tumalize South Africa kubanga okuva ku makya abantu bambuuza
nti kituze ku Meddie More kituze ku Meddie More chairman yankubiddeko ku chairman Kibombo uyo yankubiddeko ko ne Meddie nayogedde naye bonna tubadde twogera buzibu ki ekisanyusiza kiri kimu nti batabaganye ekisinga obukulu naye ng'ate bamaze okwerabisa kubanga ku makya Meddie yakedde ku makya agenda kubanja ate ne mane Kibombo agamba naye yabanja Meddie agamba abanja chairman emitwala ana n'ekintu nti alina emmotoka gye yamuguza ayo ne baagala bafune endala kakati wakati wokuba nti banafuna motoka eyo Meddie namugamba nti omanyi kyoba okola mpa ssente kati namwako ssente emitwalo 10 niwasigawo giri emitwalo gisigadde kakati wajja ne Kampala naddayo abali nafunanga ssente kati kankubuulira emboozi ziri bbiri ezitambula ne manager agamba kenye ye manager Kibombo chairman Kibombo agamba yasooka nawola Meddie ssente ezasooka nga jeno oba mitwalo 6 oba 4 ogwasookera ddala luli bwe yaddayo teyasasula ate nga ssente ezo zeyongeramu olusembyeyo okukomawo yaddamu na Meddie ne yeewola emitwalo 10 nga jeno e Kampala bwe yaddayo n'amusingira emmotoka bwe bityo kati simanyi ani abanjani abantu abakola amanya gaabwe abalina stake ey'amaanyi nga chairman Kibombo buli omu amukkirizaamu chairman mukwaya owulira abo nti omuntu yena afuna obuzibu oba financially oba security wise oba health wise kasoba ngofunye obuzibu wala abantu balina okuddukirako nga already eri South Africa bagundira kituufu so Meddie abadde mukwano gwa chairman Kibombo kumala ebbanga lyonna nga bakolagana bulungi wabana kyetaaga bakwatagana wala kino kyabatabudde ng'omuntu yenna kigambibwa nti abadde alina ssente ze yeetaaga ate nga ssente amanyi chairman alina ssente ze ezayita mu mmotoka eyogerwako so wakedde ogenda okubanja ng'abantu bonna bafuna obutakkaanya ate chairman okufuna obutakkaanya ate poliisi kwekujja kwekumukubirawo obizeemu okukuba poliisi balina okuyingirawo kubera Meddie yagenze mulamu avuddeyo nga taazimbye kitegeera kitegeeza nti poliisi badde okuyingirawo naye bagenze ku poliisi ne batabagana era essaawa zino bagamba nti bazzeemu okukolagana obulungi era ndoza mugenda kujja ku Facebook okwogera soko tutandike na Meddie chairman tandike na Meddie gwe bakubye Meddie soko tuwe Meddie gwe banamukuba tumalenga bamulunga bamukubye Musajja ankubye Kibombo ankubye ansanze wano alesa aba poliisi nankuba era wenjogerera ngenda ku poliisi ankubye tonsemberera nze sijja kuba muntu yenna Kibombo namuwa ssente zange ansanze wano nankuba n'aba poliisi we bali nkedde wano okubanja omukulu Kibombo ayisa aba poliisi mikwano gye eyo yebbaki era ankubye ebikonde nze akedde okubanja nze gwe bakubye ebikonde ndoza mukitegere nti omusajja mubbi musajja muyaye nze akedde okubanja nze gwe bakubye waayo oyo Meddie alabika January kati emanyi January alimu emyezi emirala ebiri alimu December ne January Meddie More alabika alina ekikyamu ku mutwe kubanga omusajja omukulu akyokubanga tategeera sikirabanga omusajja oyo last year yagenda e Kampala omulundi ogwasooka neyewola emitwalo 6 ajolo yali agenda e Kampala ogusembyeyo wano lwagenzeeyo n'abeera nakuba ebifaananyi ebyo byalina MK yewola emitwalo 10 ng'ate ono interest sente ezo zonna okuva ku olwo zaamulema okusasula era message ze nzirina nga ngamba katunde mu motoka eyo nfuneko balance gwe nfunako n'emmotoka ye eri ku musingo ekyokubiri byayogera simala ssente mmeka simalina gyazijja oba omusajja ategeera bulungi oba tategeera bannaaye siranga muntu atategeera ng'oyo kati month end yamutuuseeko akaaba sina ssente za renti bangoba simasa asasula mwezi gu January kati February atuuse bangoba mu nju ate ali mu kusiriwalira ku nze buli muntu alina biru ze z'okusasula tugenda kusasulira social media we ye bwakwata ssente azeewola genda kulaga bantu kukakasa bantu kati akyakakasani ebyo yennyini X5 Mercedes gyavuga yakagimalayo nze njimuguzizza
abadde wano ng'asumbuwa. Bannange bannamukutu mwenna natuusedde wa Kibombo agambye agenda kunkwata nsibe olw'okuba mu mubanja. Ntuuse wa Kibombo bwe bankwata bajja kuba bankwatidde kubanja. Bwe bankuba amasasi nja kuba nzitiddwa lwa kubanja. Ono omusajja ayagala kutufuula bufuuzi basiru. Ayina emitwalo gyange 45. Ku mitwalo 45 yampayo emitwalo 10 neyefuula nti agimpoze. Kati muwambu manje emitwalo 35. Newe jibanga jiri 10 nti mulimu amagoba g'esatu emitwalo 13 nsigala mubanye emitwalo 32. Mukulu Kibombo njagala sente zange era ntuuse ku workshop yo jangu nkwato nsibe oba onzite. Yembera bwete eri South Africa empologoma zonna zekoze eki ali mawala sinnamulaba kuliko omwe empologoma nawe erinya liwe ali mawala mwanyatera nnyo okujja mu nsonga ali mawali bw'operota mu jimu n'okola obunyama n'odda kakati ne chairman wa Pretoria kakati Meddie More so zembeera ezo naye nga bannaye abantu baffe bannayuganda ekisooka baganda baffe bannayuganda ekyokubiri mikwano gyaffe nze kizanyusizza bwekulaba nti batabaganye kuba mbadde nkiddemu nti webaawukana naye South Africa eyo wetaaga okuba n'abantu nga eva muli mu mirembe naye Meddie jimu asooka agiwummuze tebasitosa kubanga okubeera mu jimu ne bakugira webaki ekyo ekikonde kize direct ku mumwa abadde alina okukyekulamu bw'ati naye fenna oli ekyokubiri chairman abadde Pretoria ewuwe kati Meddie abadde sobola kulwanira Pretoria alina kuva nateto gye kibulize naye ekikonde kye bamubye kino kiji omuntu akola kazi olina Meddie animbyemu awo nze Meddie simwinako naye Meddie w'omulaba atiisa akanyamaye naye gwe engeri gye bamugiza duula bannange bankubye kakati ye ogamba mukama wange ekintu kubanga batugira bwereere twaha high studio by the way ngenda kubirako okutwaha ngulire anyumize manya nti abantu boli na wabo nabona tewali akwagala nze banda abantu bonna abali mu diaspora no babungerezo bawa bonna balina buli omwali namuwalana emboze gwa ku muntu omu oyizo okufuna abantu nga 10 okusindikira okuwa story buli omu nokaba storage eba mutima kitumulabise eba mutima gwa tumulabise ekyawonyisa kubanga nze kati ate nfunya abantu ngabo bana abajiba nayo mwangambye wuyo musajja wammwe mbokati mugaga mucho ye naye nakubaba mulire kola kunyamatasa do kwelwa nako bwakola sente boyera kata ina kyali Meddie Meddie nga apostle kifananyi emotoka parking zone emotoka Ate ngenda atebe ate kakati bankubye emimojo n'ebizingo neri orega mugerere ne ate kakati nsomesemu mulimu entale ezimu nga oyinza okufa ekimugonyo olina kaaba bwe yali agenda okwewola former vice president Gilbert bali baseka mu Kenya yakaba ku radio mahogani bantwala mafia kakati awo katukaluwe baba kutwala oyambibwa Meddie bamukubye bina nagira bannange bakomukubye sakisajjo katireka ngulire situation yesingo obuzibu olutalo lwa big eye nedonizira lwambuza kakati neruno kama katonda koze nekirungi kasaba baganye bwe buzibu Meddie wabula mutabaganye nakuze tumanye embeera mbere abadde baludde mu Ghana abeka mama mando baba akasiba ke South Africa manyi South Africa akosa mama mando nze manyi abantu babale haluwa tone miti tone jali bambi nenge nakutwala ne gundi ne Maddox ne desire ngenda basatu desire ate kati kotadde mu desire tekigwa teke mu success
olimba nnyo ekikugu naye nga senga malusi kawomera we bali kuteekamu majja senga malusi alina katigusa nsolima senga malusi alina package ey'abakyala erimu kakati no yaleese kano ka apple secret ako konna kali mu gondi muli mu gondi package y'abakyala omanyi nga bw'olya apple neoma bannange kano bulijjo kano kameka bannange kubire ku simu ze obulaze kababulire maja kabulire mkono gwange Javezi naye Javezi yakola kibuli kimuye Javezi yeyetaaga eno kunza mutegerera akagala akantu apple secret 02 nkaga kinana mutano 05 singa malusi mugabe bande bangambye ka apple secret kati ate ekyogero yangambye alina ekyogero nze kankubulire mukwano bwonna adibira ku lujja omwana omuwala oneekwasa wekka naye ffe podium akatigusa nsolima omukazi yakoledde ababoda akatigusa nsolima bane senga akatigusa okola katinyi abantu bakomplaininga bakubira amasimu nga kaweddewo dda senga akatigusa nsolima ababoda bakeetaaga kituufu mukubireko mugambe bangambye akatigusa nsolima erinnya nga bw'oliwulira ensolima oba osolima busolimi gubamu akafaananyi oli ku nsolima ya reipi yeyo gyogenda okutigusa katigusa nsolima tugende ekagga wosuka waawo ogenda kwono tugende ekagga kakati twatandisa ne kagga naye mulabyekaawo naye aivani namatale gemusanzeemu nga ali simaati ngamba aivani ate avuga kaliwa oyo tayitaba omuyite mirundi 10 mbadde manyi ogamba oli edi kirabira mbadde manyi anti vantabula olusekero antwalako erugundi lugaze kale katusabe ese olulwo yabadde na birthday ya gondi ya CEO omugolo omugagga gwe yafunye Janati Kalungi ali awo lugazi bitugenda mu wamala okutya Katonda ty abaana abalenzi oba wekitibwa tugende ekagga Maama Blood White yaterezaayo wakadiekadiemu abadde wetagamu ku kalangi era bola bannange naye nga tubakulisayo bonna bonna bakedde ku makya musolo ogenda ekagga okola nti tujjukira omugenzi muze radio oyo legendi waffe mu story ki none tabitegeera okitegeera naye bano busome ba myaka 4-5 kati maama yasazeewo n'agamba era bivuddeko bya DNA kati agambye nti akooye bugenda kukyalumu abagambye nti musimbera yinyu wano buli omu DNA wali eri kakati ekuyiwe goviremu ddala kubanga omanyi ebintu byokufa bizibu ate nga nadanga musajja so kiba kizibu kyokumanya nti wadde omwana wuwe oba si wuwe mukwano tebawakanira musajja ate nkugamba kati DNA ye tutaasaawo kwabagamba omukyala yagaba omwana naye tumanyi waliwo n'abakyala basiba abaana sawa yonna omusajja akuswaza yali silent tuli bwe tuti olwokuwizo kati wizo mbuki wizo ekyenjawulo abalaga kati wizo waliwo yangambye agenda kutulaga owa Australia kati wizo nangamba alina n'omudinka bakyali bameka kati nakumanyanga bali bameka kozi abaana muzeyi mayanja yamanya ennamba y'abaana muzeyi mayanja abamanyi ate ekirungi kye bakoze wizo alaga abaana be n'ababatiza abaana bakulidde mu ddiini ate bakulidde wa jjajja kirungi nnyo ekintu ekyo kale tugenda kuwummulamu naye era wetikomawo still tugende ekaga straight mulabe ekibadde ekaga olunaku olwaleero nakuwiddeko ng'olina ensonga zoyogerako nti waliyo omusajja akumazeeko emirembe ku kyalo kuno yakukuba namuuka oba bikondo oba mpi ng'akugamba va ku ttaka lye kyaba kitya kakati omusajja oyo yaguza Moses ettaka eriri awo wabweru awo okulekani ne liriko ennyumba nalyo liriko ennyumba nalyo liriko ennyumba naye ennyumba eyo ettaka eryo yaligulira muganda we Franka naye kati omusajja wajja wano n'agamba mbu ettaka teyaligula lyonna ekyoka n'agamba teyaligula lyonna kati yali amanyi tetulina biryogerako kati we yalaba nga tulina ebiryogerako yasooka Franka n'amusibamu ng'ategedde nti ono omusajja muyaaye omusajja kyoyo omusajja abeera awo mazzi togamanyi amuyita Junju Henry kati omusajja oyo n'agamba ate kati ettaka nalibaguzaako katundu mugamba ate endagaano egamba kyapa ate gogamba katundu awo n'atugamba tugende ebukoto ku ofiisi y'abasirikale
netugamba ono omusajja mutugende n'ebyogera ku ttaka eryo byonna tugamba omusajja ayagala tunyaga bintu byaffe tefe netugenda Entebbe ne bamuyita Entebbe n'atajja eyo gye yawa mattuka bwe yalaba nga tumuwaabidde najja wano nampita bulungi agenda olaba nga atandika kunnangira mbunze sinze maama wa radio era nze natta radio nengamba naye musajja obadde otya ekyo kyonna oyinza okiŋŋamba nampa kyoluyi nakukwata ekigundi ekiggo nankuba nenkuba enduulu kati bwenkuba enduulu abantu ne bajja okuntaasa naye ne bamukuba ne bamugoba n'adduka n'agenda tuwoza kibanja ye yagamba nze okumukuba namukubira ttaka lye lyemunyagako. Bakyaleeta abaana b'omugenzi bakyajja bakyabaleeta naye oyo omwana omuwala wa myaka 28 ye yennyini yeyeereeta bwe tumubuuza bamaama be agamba maama wange yafa ate maama wange ye yandeeta wano ne tumugamba abeera ludda wanti yafa tumugamba kati gwe obadde obeerawo otya mbadde ne mukwano gwa maama wange koffe tumugamba oyo yennyini gwe twagala tulabe mbw ate yagenda hoima tugamba kati ate gwe waka obeerawo otya n'agamba yandekera ensawo ya sukaali nandekera ensawo y'omuceere byendyako kati ne tumusiibula n'agenda bwe yagenda ku poliisi Entebbe jinja olina omulala gwe wagoba ng'ogamba ennyindo y'omwana oyo tefaanagana ya Moze Radio ngamba ennyindo sigitegeera n'akuleetera ate omunyalwana n'akugamba nali ndese mufu oli gwe naleeta si yeye naye yono mutuufu Rwanda teyaŋŋamba bw'ati ye yaleeta mwana olwasooka nemuga Moze tasobola kuzaala mwana afaanana bw'ati nga ennyindo ze zangeri nemugamba oyo mwana talina kyafaanana ku mutabanyi wange ate temutugambanga nako. Kankwanjulire senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago gayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sunwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaliddisi womu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi.
kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakago kayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sunwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono Isenga Malusi Kawomera asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaleddisi womu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Naye zali nkyaya sayimo abagambemuhumulako gyatujje abantu tusoke tubagambe nti ka wake up kamaanyi nnyo musajja kivunule nti zukuka wake up anti olaba gundi wakuba obwamasebo tugamba Dr. Richard Senjobe ebintu ebyo abikola mu mmere yaffe ya butonde alina products nyingi olina sinuses ekyo muganda wange yakifuula kazannyo gwe kyali wange ekifuba kyagaana alina ke bayita kakiriya kofu gwe kyali wange buli kimu kiganye Dr. Richard Senjobe akola juice ono waffe owa hibiscus gwe tumugamba bulijjo wa gift hibiscus juice omugaso gwa hibiscus ndozo ogumanyi n'ekisinga obukulu mu byonna wake up. Dr. Richard Senjobe nagamba dda genda ku Access Building opposite Hotel Sojovaro sina kindi mukubire ku 0752 ebisigadde mugambe nti bansindise okuva wano kakati tuzeeyo ekaga nga bwe twakugambye ku kibango namunyonyola kale ne producer akagamba kusengaffe Dr. Richard Senjobe nkwegayirire dokita woba osindika mukifuti okusindika hibiscus omungi kano kasindike mu bungi oba abakalwanira wange naye ate eri simanyi oba kibanga akuwulire sayimo naawe akalugo wakatwala kano gemanyi gaweeka Javeza aline ya Aiwa namukwatira ku gate eri nemugesa imaka ndeka Judy ndeka Meddie muganda w'omugenzi Moze Radio naye tufunye omukisa ne tumulabako Meddie Express so wavira ha anzo kunyi Meddie nsonyiwa omanyi abagize wavira Express Meddie nsonyiwa lutawulwa kamili na bobo wala boyo naye bali bameka ono die hard muwagizi wavira jogoyanga era ngo jeko omuyita nti Meddie muganda w'omugenzi Moze Radio omuyita Meddie Vira ngamba bali bameka baganda b'omugenzi kuba olwone gulo gwe nalabe kati ono oli Frank ye gwe yali yagala nyenye Frank mama yomu yabazaala kati Meddie ye muganda wabwe nti cousin brother naye bakuze bonna era mu family ye mwogezi wa family yayogera family yabwe kwa Frank taganyo byakwogera kati ono ye bamutongoza ye mwogezi wa family ensonga zonna yakumanyisa kwalaga ne family ye kagga ono yayogera bambi ndabyeyo kamiliyoni ndabyeyo palaso spice abadeyo era kamili singa tagenze yali akoze ekikyamu wanayo omukolo gwe gutuuse 10 obino to naye maama kuba wagizi bonna aba ready abo be babaddeyo tikoza bulungi ne batagenda bonna anti nesende zokubalisa nyingi ate bona bagende bayike eri bagulu ekyokulya ate bakyusoma kola bagende twagenze bannaye twasibye enjala wakiri bagende abatono bajje bas bamanijinga abo ekirungi radio zonna zikuye ennyimba ze leero ne TV ate gamba nti kuva wiki ewedde nga bazikuba singa buli bazikubira ddala bati kwaffe wano tuzikuba wano fano tuzikubira nti laffe batuufu abaddala ngakakuya bibala good life kati soka tufune Meddie Meddie tubakoleddemu nnyo kya lunaku lwalyo luli special eri abantu abaali mikwano gya Moses nakati nga family tubeerawo ne tugamba nti naye Moses ono n'amala akomawo abantu basasulanga ssente kumulabanga abayimbira kati takyayimba yafa bajja ne bamulambula omanyi kitegeeza ki tukole emikwano Father Francis lera tubuulidde nalga nti mu busobozi bwo olina gw'ositudde
abantu abazze wano Moses alina bwe yabakwatako mu ngeri emu oba endala. Moses yali talina nnyo naye yayambanga. Era Moses yamala kufa abantu lwe baategeera nti Moses abadde n'essomero ery'abakateyamba. Moses bwe yafa mu mwaka gumu essomero lyaggalawo. Ye monna ebintu by'essomero byaggwerawo. Essomero eryo Moses yali kwasaganyanga ebitundu nga 7. Mmere teryali lirye yalisanga naga nti musomesa wana abaana nja kuba wange emmere nja kuleetanga ebibiri oba ebisatu. Kati Moses bwe yafa nga n'essomero bwe lyali nga lipangisa Moses ya contributinganga ku rent ekitundu ekinene zajje mu show zatwala ku ssomero wali. Essomero lino musomeramu abaana abatalina sente. Kati we basomera nze kansasulewo kandeeta akawunga n'ebijanjaalo nti abasomesa bali bameka nti 5 nja kusasulako 2. Moses bwe yafa byakomaawo. Kati faza atubuulidde naga olina gw'ositudde nammwe abaabukedde ate mbeebaza mulina be musitudde mulina abantu be muyambye either nga mumanyi oba nga temumanyi. Bukedde erina ebintu byekoze n'abantu abazze okusabira Moses tuyige mu faaza. Naawe ali eyo ng'olaba Bukedde TV mu nsi funa gw'ositula. Okusitula omuntu tekyetaaga kubanga olina nnyo. Brian White oyo mu famire yaffe eno muzira yabuuza nti enju eyo yeetaaga kyeggwe. Kyali ekibuuzo eki yambuuza nti Meddie enju kiki Moses kyabadde akolera maama kyenjagala mmalirize. Ne tumugamba nti Moses yagala azimbire mami enju ng'enyirira. Moses yagenda okufa nga enju eri ku stage ki? Musobola okuzzaayo vidiyo zammwe ne mugiraba. Yali ku matafaali nga terina plasta terina mazzi. Omusajja oyo yatusimira oluzaawo lwa $10,000 lwa pampu mazzi gava munda. Lwe luzzo olwasooka ku kyalo kuno. Maama tabulwa mazzi. Enju eno omusajja oyo yagimaliriza mu ssente nga nze nazijjanga ewuwe nga tannekkaanyiza. Nange Meddie webale kusiima abasinga bafuna ku ssente za bbuula ne basirika okakaba kake kati okwo ine munaffe twakulabangayoko naye bamwegaana. Naye munanga bale kujjukira oba mu biseera bya bbuula kuba yamuwaana ng'ojjukira ku autospite bali rich boy kibubi yabakyakoze bwati ne bwati omugenzi yafanye kozi Bobby ni Brian White bwe yali Christmas bwe yabawa sente n'olema kukola yawagundi Martin teacher Nimbali mantaba wade wata. Waje? Zena kolanga kawungezi ya Black White. Anyway, nyongera okugamba ati teacher taliwo kubasinga. Olujukira olwo. Yabana mu sente banna. Black White ya teacher center date. Tigwade izo ne huyo. Bula teacher ngagamba Martin. Musajja mugamba tuwadde emitwalo 10 ku ngana we bwokolanga ujja sengamire otujjayo tuveeyo omanyi ndije toli mwamu Javezi wa mugamba gundi ya jeto labikako kati alengoli Joan agenda kujja naye tuwadde ku nsonga ya sente kakati ate biri byonna byaki ngamba Joan owa mirembe wasenga mirembe tubaawula Hakati nsenga mirembe yatuletedde mikisansangwa. Yes, yalese mikisansangwa okuva wali ewa ebintu mubirya. Precious lemu yatugambye waffe twabirya n'omulala agenda kujja tubirye. Kaluka akozesa ka mukisansangwa. Naye bannange Simon obulanze Simon kubuulira. Nze. Kale judire kambabulira akabanga. Kibanga Kibanga teka okukifaananyi kyabinde ebaawo. Tujja sibula nakyo mpola. Kakati kana akagundi kola bakumikisansangwa. Dala n'abatanzi kakozesa. Era dala n'abatanzi akakozesa omwezi gumu n'afuna omusajja yamutaddeko akaweta. N'afuna omusajja yamutaddeko akaweta. Ate bindeeba. Bindeeba muveeko oyo beautiful precious Remy. Yagaseke ddala strong what? Strong woman. Nakito strong woman. Nakito strong woman. Wani yedonize nayogera kuki. Nayedonize nayeta kukuza mu kamera ku nsonge. Precious Remy ze ni timu gwe. Nakatona muguruze ni timu Remy. Era muyingira jja muyingira. Ayingira Remy nenda kuyingira. Simon yogera nnyo.
katugende ku gundi ku president yachikuremu mu America ate chichi bekasoka mu wane muko nza sirira buzimanye kugambye oyogera mu America tugende ko mu America ewani ewafalu kusakozi ewa Martin Ntege president wa bana Uganda kakati mu waliwo muna Uganda gate kwe yakuba ngava mugundi mu okulambula nemutta family bagiridde 40 billions obuwumbyana mulimu ebirambo egimu eginyuma tekitegeeza nti nagenda wetegekete kube biri bya America si byeno oyinza okwetega gate nekkuba n'oviramu awo ene wafe ne bakuba essasi by accident obuwumbi mukwana wejjanjaba ate ne weetonda America be bagambye ensi nene nnyo bannayuganda bangi saidi zeeyo lwaki babaddewo essasi ne likuba tulina obire ogi bangi mu America tulina mikwano gyaffe bangi mu America naye nga olunaku olwaleero omuku ambassador baffe Falusa Kozi yatuuseeko ali saidi ze yabadde mu kibuga Washington n'ayitamu n'agenda erinya Washington gye yali gya Washington ye bangit gyali gyeyo Washington kakati yasigulire gye wagagalo yasiganye omwami bamuyita Martin Ntege omwami yeddira fumbe abakojja wange kojja wange wefumbe ate nga nemuseeke Martin Ntege kiwanuka kakati oyo kojango wefumbe Martin Ntege e Washington waliwo olukungaana bannayuganda oba bayite nti abaganda ne bannayuganda bonna babita Buganda bumu kati nnyo nina musajja wange Ssaabafirimbi bamuyita ani Musa Majoba Musa Majoba abadde ngamba nnyo ku gundi ku Buganda bumu Musa Majoba Ssaabafirimbi enteekateeka eriwo nti nno nga abaganda abali mu America beekozemu omulimu okulaba nti no okay by the convention badde beerawo just bine bya covid nti covid weyajja ne baskipinga muko so mkojango wefumbe this time around Martin yayeyo nnyo mubiri invitation air ticket byo nabyo nabi mutere mu company ne wayo agundi out of station kakati saidi zeyo aleke kwebuzabuza enteekateeka ya convention eno bagala kulaba nti nno abantu basabasajja bali mu America batufunira ku mazzi amayonjo ene Uganda batufunira ku mazzi amayonjo sente zonna zigenda kuva mu convention eyo era Flavia jagenda okubeera ke ya dance and the beat segenda kuba engome nganda Flavia namulindo jali tuina Saba Kalimu jali mtongole tuina gundi Fire baby nuwaji Fire baby nuwaji ya guest entertainer Beka wanajemba foundation enzongo zitegede beka lyambe kali tasibye bali naira alije bali beka wanajemba foundation gwasingo kwagala omindi gwategeera ate ekidwanji ekyo nakireke Kampala nga tekinakuba hit naye abantu bakyagala America beka ogambo nti anozajale Washington mwami Ntege agambye nti buli omu alindidde nuwaji buli omu alindidde nuwaji byaddi ndijo byaddi convention yagenda okubeera mu Gwakutaano convention yagenda okubeera na endi katubifune omukulu ogamba otya naye era onoonyeza fako asanyisa okulaba ssebo amina dada onsanze mu bintu by'abaana kyova olabanga ng'okwambala bwenti bwendi seba amannya gange erinnya eryange nze Ntege Martin Kiwanuka era nkimanyi nti ogenda bya Buganda nze chairman organizing committee wa Buganda bumu North American Convention. Buganda bumu otegeeza ki? Buganda bumu kye kibiina sebe ekitugatta wano mu North America mu different chapters okuva mu different regions ezituleeta ng'Abaganda okubanga tukolera wamu kamala. Wano tuli mu ssaza ki? Sebo wano oli mu Washington State mu ssaza ya Ssaabasajja Kabaka eritwalibwa Oweekitiibwa Moses Gayima Yanja. Abamu bagamba si ssaza lya Kabaka naye abo be boogera sibimanyi nja bafuniramu obuzibu. So tuli Seattle? Yes, sebo oli Seattle. Bibi nakamutegeeza ki? Bibi naka bakiyita mu bujjuvu bwa kigambo kiri Buganda bumu North American Convention ekitegeeza nti Abaganda bonna abali mu masaza ag'enjawulo tujja wamu ng'Abaganda ng'abantu abali ewamu ne tukola Buganda bumu. Yaddi egenda kubeerawo nga 26 okutuuka mu 29 May 2023 tuuzaayo ennaku 10:17 okutuuka ku olwo kigenda okubaayo abantu babuulire mugamba wange kigenda okubeerayo kandowooze nti woli tonkubaganya ssaawa zino ne Martin Ndijo yangambye agenda kubaawo abananyi njagala nnyo Martin Ndijo sebo Martin Ndijo
Bukedde TV tubeebaza nnyo buli kintu kye mutukolera ne ttiimu yo naye bigenda okubeerawo sibo bingi tulina ku luno omulamwa gwa luno gw'amazzi okusoomoza kw'amazzi amayonjo mu Buganda ate n'okutwaliza wamu mu Uganda tulina Ssebo Ssaabasajja Kabaka yasiima tuweereza abaana b'eŋŋoma Katikkiro n'abakungu abalonda mu gavumenti tugenda kubeera n'abayimbi nga Nuwaji Isaiah Katuma Kalitasi Naira Alio bamwami Sewava abazinya amaganda Kalimu Sava yes Ssebo oyo katumulinde. So Nuwaji Fire Baby? Yes, sir. Fire Baby agera kuba. Era kwera yo. Kandi mwesunze. Simana bana azikiriza na yeye yako. Bajja kukkiriza obereko ne Fire Baby. Yala abakulembeze bajja kubaje baliga twalire ono naye ndowooza tukola nnyo okulaba nti no kibeera kinyuvu. Eno ye convention egenda okuggulawo sibabuyita bu convention bwe bagiyita convention. Egenda okuggulawo omwaka gwa 2023. Ate manya nti no nkirimu. Okay. Mukulu sakozo gambo kya munange kubuzaako. Mukulu ntege kiwanuka Martin. Nemse. Eranga mu mbera yemu omanyi mu America sinza kutegera ku timu nene waliyo mukulu Arthur Sembus mukowa 4 yo. Agamba je Bridget na mitala. Bridget na mitala. Flavia na mulindwa. Kasogera Arthur Sembus ozako Bridget na mitala. Flavia na mulindwa zibizo munyage banga lyona lyo mumpa mumpe. Munyaga. Komwe yangama. Naye fula. Sandi wevo kwange Ghana banna. Sandi wevo Ghana. Kuzanga. Tetuka ngasikira bantu okubewa Flavia na mulindwa banna. Sandi wevo ejewa. Esimu yange temujite yange mba mujire ejira banange. Asi obankere netozime mu mutima. Atenga nkolaga muko. Amanyi n'ogala bamunotegera ensi bagaba wa anisina buzibu ezizima mu mutima nega tubagala nyo bona tulaba just olobudde banyi bale ko bali ku social media platforms za fezenja or Facebook mbade banyi nga mutulaba mu streaming live ne mbere nga mugoberera awonako olwencha ndoza jafuna obudde bayisa isambo nabona Facebook wekasote erinnya gyosinzire gyotulaba soko sasa kubantu misa kisema kola afirida mama we kitalo papa misa kisema mama wegundi webuwate ngachi misa kisema kola musajja kwa mukoko lwali ku radio munakobira nagamba netwapula katonda mukama katonda mama mwecho umulete mirembe ne edi kigero wa malula family yafirida mama we omanyi misa ki omukube abagizi babasinga banambe balukulwe ye mama ati ebibulanyisa kyabiberawo nnyo ate bombi bamama babadde balijja kitalo nnyo omukama akugumye message papa okay katukome wano mbadde nyina kyangenda okugenda nti bagambe off camera mweraba kana kasubizo kwa gundi bwe yafiirwa ani bita kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakago kayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sunwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Banna Uganda ono Senga Malus Kawomera asangibwa mu maaso ga park